kati gwe Kyagulanyi simanyi president of simanyi a party wish party who are you just a mere activist na utandiko tutawanya simanyi njagala tu mbadde bweru 2 weeks never sibalo na uziba chikolira abantu balina okukola. That is the idleness erimesa bana Uganda okukola. It's too long. Idleness. I told my boys here nti muleme kwesiba ku bantu bino kivula n'engombo yaabwe yava mutwe kwebereramu kati egamba webereremu bitu abanga twebereremu kati bagamba webereremu kakati gojeno sebo kyofa waabwe mukasajja katumpe nkoka enyisanyi gundi empale nywera mekuwambo nganya ogenda kwaniriza gasiya buchoyo izena muwerekera bwe yali agenda mwamuwerekera yatumobilizing dead yaba mobilizing dead abalese yechikuya cha sente milioni $10 nti bane mujebuli anajja bamweko $10 hey watch police that is nonsense. Let's follow law. It's simple. Police etagana kuyiwa pana Uganda muigamba teka bine byemwekola kasa byugasi asimanyi bajja bakwira bwerere atali fondo okutesa abana babandi mu buzibu ne yekuba siriki kyona kyo nkibalabudde nagambye Babi Solomon Kampala ave yekisubi nono munesemenya niyo mulala abo batobe sibamanyi mze bamanyi ntero balabako bagende basoka ku kimoli baweyo omwami ekimoli kati fena tujja kola ki mujja goberera nawe wegasa ku gashimoli mwetegefu singa bano be banasookayo ku 13 tonyeza wasat radio 4 ensonso gw'ensonga program agala kundetera miroboli naye ekitufu kiri nti abantu era babaniriza era nange ngamba tugende twaniriza abaki abantu on condition tetwagala miliyoni yeyaniriza abantu kwete tulina we tujja giteeka era abasiramu babagamba ojja kujja n'abantu bana bataano ani aganye bwe mulabanga omuntu okugenda ebweru weeks 2 yetaaga okwanirizibwa it is okay condition yeri so si kugenda kuleka abantu bonna bafiirwa emirimu gyabwe ng'omwana oli bwagambye Ken nti abantu balekebwa akadaala ke abayayi bajje bakabbe mbwagenze kulaba ki atambulira mu bulletproof ekyo kubanga fenna tumanyi Entebbe kati bweri. This is what the challenge comes from. Kati from the technical point of view. Then you can Entebbe no gubya political point of view. Entebbe is under construction. It's sawe. Chonna actually there is virtually no space. Naba mtu chamanyi na wolinyira. Olabira ngaga wano kati vam tambula boti tuita mu bikubo nga byaki bya messe olwensonga nti kiri under construction kwa tukyetaaga by March next year November ebyo byonna ebibati bino okuvaawo kubanga January 13 kwa 23 tukyaza namu kati ebyo byonna bino okola ki kakati awala wataniro bi wena obya bilitam byobufuzi kati bino bya technical kakati ekisaawe ekyo tekikyasobola holding abantu kyovula bagala gye beta through population walk-in population so tekikyasobola kugana no holding era namwe tuba kukola hijja mwezi guno badde bajja kugamba minimum abantu banabi babajja okureceiving kubanga tetulina we tujja kuteeka ne president yennyini kati bw'aba agenda obanga ayingira netakyalina naye bamulimitinga kyamukulu walizeyo n'obumotoka 2 bwokka kubanga tetulina we tugenda kuteeka kati gwe Kyagulanyi simanyi president of simanyi a party wish party who are you goli special nyo kusinga ne president w'eggwanga which is so be you're just a mere activist now utandiko tutawanya simanyi njagala tu mbadde bweru 2 weeks never sibalo na uziba chikolira abantu kati abaka good ochiraba tukyali ku technicalities kakati ekyokubiri this is a working day okenda batekawa I had mpozade agamba 1 million they are mobilizing 1 million people over to 3 million people bilaba ku social media bagambye meka million kale million newe biramu nebijwe emitwalo 10 tugenda kuteekawa abantu balina okukola. That is the idleness erimesa bana Uganda okukola. It's too long. Idleness. Golina kuba kusasula ebibyo biri birungi. By the I told my boys here nti muleme kwesiba ku bantu bino kivula n'engombo yaabwe yava mutwe kwebereramu kati egamba webereremu bitu abanga twebereremu kati bagamba webereremu. These guys are filthy rich, very very rich.
kakati gojeno sebo chofa wabwe mukasajja katumpe nkoka enyimanyi gundi empale enywera miguwambo nganya ogenda kwaniriza nganyiriza gasiya buchoyo inzena muwerekera bwe yali agenda mwamuwerekera anti mbu yavuddeyo ku mobilization what is it yatu mobilizing dead yaba mobilizing dead abalese yechikuya cha sente milioni $10 nti bane mujje buli anajja bamweko $10 police egambye egenda kuyiwa bampi nabo no police teletagana kuyiwa the point is abantu kutegera teeka police wegamba no keep quiet nze police wenyemeza era bwenjira bwindi ngaba sebo ogamba ki kuzi mkwano mukama ngo badde ogamba ki ntayita wano boti minister chofa huyo ndiye yesa juzi nalizi jawa kumande wedu omwana ange nagezako ngera kajam kajira ajagala jira bwati ho police natuyimiriza handi by netuyimirira bulungi ngalaba mune munenere nabuga era yagamba nti mob structure nze mudde kofa atusonye kale katuyingire bwetuti nagamba toke mwanojira mu boti genda musululu moja era tubera musululu moja katimba kubabo watch police that is nonsense let's follow law it's simple police etagana kuyiwa police etaga kugamba bugambi kino it's out of order period pana ugana muigamba teka bine byo mwekola kasa bigasi asimanyi bajja bakwira bwerere so nzi setagana police kugira bantu mukola yoki simple Kyagulanyi simini mukyala we ali naye simanyi bwaba yagala kuba mwaniriza akwate mukyala we Babi amutwalire ebimuli ne batabani be boli tali ku somero ataba wagizi yabadde ku mirimu gya kibiina batwagazaaki bakwate ne secretary general w'ekibiina no kaliko mpako w'ekibiina datisola abantu banne bagende bamwanirize that's enough bakwate mwami Senyonyi bakwate Lubongoya bakwate Babi ne batabani be agenda kisinga omwami yes agenda ahaginga omwami kulikayo datisola tewali akwetaga by the way wano mbate munyigiriza government batenyigiriza mu 70 ina bawagizi alina lwaki tetumwaniriza yeye asinga obutagalwa mu East Africa alina bawagizi waki tetugamba president tugende tumwaniriza Ssaabasajja juzi yabadde bweru wamulabyeko nga tugenze omwaniriza salabye nkuyanje y'abantu ngegenda ku kisaawe kyotegeeza Ssaabasajja ne Kyagulanyi senga tugamba bannange omutanda akomawo ensi yonna teggwayo namutanda kati wuzi Kyagulanyi so ebyo kati mutuleetera gasi yoyo kati then politically lwakisiwenzi jano tandikirawo Minister KABUYE KYOFATOGABYE wa Kampala n'emirwano nga tugayagaya mu biriwo era nga bw'obiwulira wano batukomyewo obadde tugamba ku political side political side njagala ne wali wana ngambye katono nnyo munnamawulire munamawulire ali wanaga awulira essanyu basanyu banseko agati habula Kyofa bamuyita Kalungi Betty senior crime reporter ku radio eno yenyini agabula Kyofa anzita bamwanirize n'ebimuli family ye ne bannaye mukama yakola Kyofa adula ajiriga tatya denja atangambye Kalungi Betty Karungi oba Kalungi with L nali subide nti oyo mwanyi naze kati mwanyi kwe naye agambye nti totya denja no ekizibu kye tulina banna Uganda kutwogera mazima ate ne tudde ebweru ne tutandika Nearly President Wanup Honorable. And Wanup. Leading opposition political party. He's the president. Si asose. Yeah, so President Wanup. Atene number jaina the MPs in Posa in America. About 57. No parliament. Once upon a time, FDC arena kone 80. You remember that? So si akozechi. Si asose. Once upon a time, Dipindo zaweza kone 68. Katigo woli na 50. Ngero out of 500 ngoyagala kubeera president eyo mediocracy je twogerako banangane basiba abantu abobuzire so si asose okay kuba era bakyajja sigo sose atasembye gumokole birijja biri kinana eri kumpi sabanyo Bobi Wine
kano bakayiya kati kajize wano biri meka biri kinana eri kumpi saba nnyo Bobi naye bwaga nti mumuleka abalageko obuwagizi nze nti obuwagizi obuli bakuyita bati obuwagizi obuli plastic sibwagala buno obuli plastic nga walaba enkuyanja y'abantu eruwero gyova nze saabalaba kyenalaba nalaba baana b'amasomero abaze okulaba ku muyimbi nze obuwagizi obuli plastic saagala. Ekyokubiri obuwagizi bwa Uganda bwonna ngenda kusaba ekintu kimu nze ngenda mukalulu abantu be waffe mbagamba ogenda kwesimbawo na Kasika Central era mbagamba nze mukole emirimu gyammwe saagala kuvaayo kujja kunnimba kyovula mbasangayo gwe kola emirimu gwo toguvaako minisita akusanga wooli woba onoonya akalulu obasanga wooli ayagala byakkubirangalo tombulira Pasode yagamba abakuba ensonga ezaagundiibwa ovaawo be bakuba era bwe kiri kati nze kakusanga okola ki wooli nze wemmanyira nti munjagala box ka box nze era mbagala bino byonna saagala ne bw'tovaawo wotudde naye no gw'oyogerako mulinda ajjeewo omukunoonya akalulu anti nkuga ani atera okutambula nga agezangako alabe kye bayita nze nkwagala mu box wemmanyi kye bayita obululu naye bana n'embuyaga etambula bweti eyo embuyaga yaliriddawo waki teyalonda omuyaga eyo gyungamba enkuyanja y'abantu waki teyalonda no era by the nze ndi I'm just a special piece of a politician nze ne bwempitawo saagala nakunyanyiriza for what tati zino saagala minisita kabulangana nze nsoose omwana waffe ku kyalo era mbagamba yenze mundabye nti sina kipya nyambalanga bu sekanga bu tulyanga bu kyovula nze minisita yetulirawo wansi n'emmotoka nnene ate motoka yaabwe eburuka eriko Uganda bagikuwa kukola mirimu eriko Uganda good oba universal good under control ate ne yange eminya eriko si under control si yange yaabwe era bwempeera mukange katono nnyo bwe kati nevugiranga so gwe tolina kyolabawo kyamaanyi nti ensi eri ku bunkenke omubanda akomawo for what akomawo ene wayinza ayanyiza omanyi balina vibe ekintu kimu kye baali batusinze nti baali bamanyi nga bakapitalizinze nnyo mu bino social media manye obululu obwabwe n'ebyobwabwe bidduka nnyo mu social media than reality so abantu mwenna abatulimba nze box era nze mbagamba nenze njagala boxing ejjudde ebisigadde ne bamutajja kundabako kasobola ontegedde wendi nze njagala emboozi eyo n'omukwano gugwere muki mu box then awulise munjagala nze abe bakimanyi oyo yete bakimanyi oyo temumwaniriza nze nyinza n'okujja ku mukolo neeviramu eri netambulira mpolampola nempita emabegapo ng'ate nze mugenyi mukulu njagala kulaba in case ojja weemulula in case mwemba siri kiri munankubira engalo nze saagala ebyo byakumbuzaabuza so anyway politically nga bwe mbadde ngamba nti bwedda ku saidi yaffe ey'ebyobufuzi abaganda bagamba sebusiru bwa gundi sebageya nnyonyi oteesanga namwenye ali kuki ku nyumba jjukira nayo nnyonyi kakati bano kyebeerabidde nti bye bateesa ate mubo mwennyini abaagala President Museveni abaagala status quo ate bye batuddukiza ebyama kati bwowulira Entebbe era tumwanirize mujje banje since when ng'ate wabadde ova wano ng'ogamba enough is enough kimala twagala bukulembeze kati abeegundi n'abeebugundi mwenna mujje eggwanga lyonna ssebo liveeyo lijje likole ki likwaniriza mukiggwera ku kitebe ekyawa ekyemagere singa bagambye kiggwera magere twayigambye onyanga atugende kusinza ku credible information Entebbe muki ku kitebe mukigwera ku kitebe oluva wali kisaawe kiggwera wali bagala but this is a very sensitive issue. That is their problem. So and we know all this info by the way. Abamu tumanyina too much to put in our brains. So munteka tekeno bagala kusalako State House.
Yes, anti Onyango bwatugambye. Anti bagala kimalira wali kuki. Kati awo poliisi wevenega entambula ye erabika mukulu. Oyinza okuba nga togenda kutambula ng'ogenda kudduka. Katukutangira accident genda eka. Period. And the other plans are there. Muyinza n'obutamulabirako awo ne mumusange emagere. Ate alifondo okuteesa abaana b'abandi mu buzibu ne yeekuba siriki. Kyo nakyo nkibalabudde. Oyo agenda kwekuba siriki. Abelenga omukyala. Agambe mujje wano mu nzibe wonze mu ntwale eka basigadde embwa. Nazigamba zeebereremu. Mwami Frank Shumbe yaga nti ye mwetegefu okugenda okwaniza mwami. For what? Mwetegefu okugenda okwaniza mwami Kyagulanyi on one condition. Ti mukyala wa Kyagulanyi n'abaana be be basooka wali. Kati nagambye ki? Nagambye Babi Solomon Kampala ave y'ekisubi nono munesema yani omulala abo batobe. Sibamanyi. Nze bamanyi ntero balabako. Bagende basooka ku kimuli baweeyo omwami ekimuli kati fena tujja kukola ki mujja kugoberera nawe wegasa ku gashimuli mwetegefu singa bano be banasookayo kugambye from day one kalungi wagabide kyofata tyalosa Solomon Kampala ne mukyala Kyagulanyi Babi Tungu ne bali abalala bonna bonna bagende bayanizani babere mu maaso bwe bati era procession bweba egwera Entebbe mu kitebe ku kitebe beba sookayo wali benjagala wali ye commander at the battle naye commander okubeera nga twataakinga tuli lemise mukono nga commander wa faali wano operations commander nedda seven. So tegeza abantu omuzindalo gwina tegeza abantu mu Kampala nkwagala wali nange mwagala wali kugunja tegere nti aha ngane bwe nchuka bwe ntinda bafande bwali omwana ibamukuba omukono agane gulo gukyali musonga mbere afude nga tumugamba wacha tutarudi badai we twende tuisonge mbere songa mbere awo nja kuvaayo na yense gula mirambo ngogugote guli muno gwanyoko nedda sebu abaana bagenda kufa ababe bali kisubi tumuprotetinze tasola na kuva ku somero agende simikola siminya kola lero sinya for smisi ya mukaga nedda sebu semanyi kati naffe tukwagala uwo abalala bagenze London njagala kulaba ku baana banyanzi nga nabo bagenze wali ku front line awo twagenda mu Kaluwale bagenda mu America oli yestola nakati je bali Canada njagala kulaba ku baana ba Ebya wenga nabo batadde wali line kati nze bendala family eyo yonnange ekulembedde nga bo walabo ono ne Salimu Sale nakutogera mutowe namujjayo namuonoona namuteeka mu bintu bino awo nja kumanya omusajja ali mutufu nga family yonna yagikola ki yagijje bino ebira byali bito bambi nga tebina kibimanyi kati atujja gamba mutuufu era nange by the way nange nga minister we Kampala nja kugenda mwaniriza bwe kiba kiri wasi ojja mwaniriza nga bano bonna ku mwanjo okay kale si buli ku mwanjo nga ngenze kwaniriza mutuuze wange mu Kampala ne Milirwana nenze sebo nkwate owakungu yaba agenda rahma wange muleke olaba wa badi is selfish nkwate owange agende gwo azigalewo amanyi mwezijukira honorable mu kaluke twayina wano mu 221 abasajja be bamu baganga mugende tulumbe banji nakati bakyali mu makomera abakulu bano bawa buli omu yawassa muto bonna bagula mamotoka gali amadi motoka milioni 7 bali mu kintu benazaaki abazadde babano bebakaba amazina bakasime oli omwana bani bakagundi bafa bo bagulira mu bulamu sikiwanti ne fees azimuwa kakati nze nkugambye nze sigenda nze kasita nalaba itungo n'abaana baKyagulanyi abo bemanya abaana bentera okulaba ku mufaananyi nga be bakulembedde wali Mathias Mpuga ne mukyala we Lubongo ya ne mukyala we ono vice president yani aliwa owa ghetto yali ono yesigalayo Buchaman nawe you presidential advisor no bianiri ye vice president ye vice president mugere ne chiko awo nja kugenda
no waliwo ono musazi w'enviri yani oba edi mutwe ne family awo tugenda genda nenga aseokera ddala ku line bwati babi no abaana be Eurovasi ushalugo ne mama abaana b'abantu mwe badna Kampala ekyalwa kukola mugende mukole emirimu gyammwe muve mu katembo natali musasulire katu it's super fast internet agala kundetera miroboli naye ekituufu kiri nti abantu era babaniriza era nange ngamba tugende twaniriza abaki abantu on condition tetwagala miliyoni yeyaniriza abantu kwete tulina we tujja giteeka era abasiramu babagamba ojja kujja n'abantu bana bataano ani aganye bwe mulabanga omuntu okugenda ebweru weeks 2 yetaaga okwanirizibwa it is okay condition yeri so si kugenda kuleka abantu bonna bafiirwa emirimu gyabwe ng'omwana oli bwagambye Ken nti abantu balekewo akadaala ke abayayi bajje bakabbe mbwagenze kulaba ki atambulira mu bullet proof